Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Semeirwa Kirenzi Kakungulu y'omu ku baganda abaayagala ennyo Obuganda era abaabukolerera ennyo. Teyali musajja mukristaayo wabula yakyuka bukyusi n'afuuka omukristaayo wa Church of Uganda gwe wandiise omwangirikaani olw'okujja kw'abaminsani abaamusomesa Bayibuli ne bamunnyikiza ekigambo eyo mu mwaka gwa 1880. Okujja kw'Abangereza abafuzi b'amatwale kwamuyamba kinene nnyo nnyini ddala engeri gye yali omukristaayo era yalina enkizo nnene okukwatagana ne kooti ya Buganda kubanga Obuganda bwakolagananga nnyo n'abantu abakristaayo okusinga abakatuliki. Semei Kakungulu yaweebwa obuyambi abafuzi b'amatwale n'okusingira ddala obw'ensimbi anti jjukira baali bamukozesa okulaba nti ebiruubirirwa byabwe mu Uganda babikwatako n'engalo era nga birabwako. Obuyambi obwamuweebwa Abangereza teyabalyazaamaanya anti yasobola okuwamba era n'aleeta amatwale 2 agaali wabweru wa Buganda okwali Bukeddi ne Busoga, ekintu ekyalaga nti yali musajja naggwano. Ng'awambye Busoga ne Bukeddi yalowooza nti abaami abafuzi b'amatwale baali baakumulekera amatwale gano ne yabaagakulembera naye wa anti baageddiza wabula ne beerondera abasajja abaabwe abaagafuga naye nga bafugira ku ntoli z'Abangereza. Kigambibwa nti abafuzi b'amatwale bano baamulondako olumu okukulira olukiiko lwa Busoga olukulu era nga kigambibwa mbu ye kabaka wa Busoga eyasooka wadde ng'ekitiibwa kino abazungu baakimumma. Ebiro bwe byagenda biyita enkolagana ya Semei Kakungulu n'abafuzi b'amatwale yagenda eggwawo mpolampola olw'ensonga ez'enjawulo era ekiseera kyatuuka n'eggweerawo ddala nga mu kino Kakungulu yava mu nzikiriza ey'Ekikristaayo n'atandika eddiini endala ey'Abamalaki. Eddiini y'Abamalaki ye yagattanga Obuyudaaya, Obukristaayo n'eddiini endala eyamanyibwa nga Christian Science. Ensonga ezamwawula n'Abazungu n'atuuka n'okutuusa eddiini wazimanya ataazimanya. Olunaku olw'enkya twegatteko nate. Ku Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.